Ekyabalamuzi essuula 7 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo Yerubbaali ye Gidyoni n'abantu bonna abaali naye ne bagolokoka mu makya ne basisira ku luzzi Kalodi, n'olusiisira lwa Midiyaani lwali ku luuyi lwabwe olw'obukiika obwa ddyo ku mabbali g'olusozi Mole mu kiwonvu. Mukama n'agamba Gidyoni nti, abantu abali naawe bayinza obungi nze okuwa Abamidiyaani mu mukono gwabwe. Isirayiri aleme okunneenyumirizaako ng'ayogera nti, omukono gwange nze gwe gundokodde. kale nno kakano genda olagire mu matu g'abantu nti buli atya kankana addeyo ave ku lusozi Gireyaadi. Ne waddayo ku bantu 200,000 mu 20,000 ne wasigalawo 10. Mukama n'agamba Gidyoni nti, abantu bakyayinza obungi, baserengese ku mazzi, nange naabakukemerera eyo. Awo olunaatuuka bwe nnaakugamba nti oyo anaagenda naawe, y'anaagenda naawe, era buli gwe nnaakugamba nti oyo taagende naawe, y'ataagende naawe. Awo n'aserengesa abantu ku mazzi. Mukama n'agamba Gidyoni nti, buli anaakomba ku mazzi n'olulimi ng'embwa bw'ekomba, era bw'atyo buli anaafukamira ku maviivi ge okunywa. N'omuwendo gw'abo abaakomba n'olulimi nga batadde engalo ku mumwa baali abasajja 300,000, naye abantu abalala bonna ne bafukamira ku maviivi gaabwe okunywa amazzi. Mukama n'agamba Gidyoni nti, n'abalokola n'abasajja 300,000 abaakombye n'olulimi ne ngabula Abamidiyaani mu mukono gwo, era abantu bonna beddireyo buli muntu mu kifo kye. Awo abantu bwe baatwala ebyokulya mu ngalo zaabwe n'amakondeere, n'asindika abasajja bonna aba Isirayiri buli muntu mu weema ye, naye n'abeera n'abasajja abo 300,000, n'olusiisira lwa Midiyaani lwali lwansi we mu kiwonvu. Awo olwatuuka ekiro ekyo Mukama n'amugamba nti, golokoka oserengete mu lusiisira, kubanga ndugabudde mu mukono gwo. Naye obanga otya okuserengeta, genda ne Puulo omuddu wo oserengete mu lusiisira, era onoowulira bye boogera. Emikono gyo ne giryoka giba n'amaanyi okuserengeta mu lusiisira. Awo n'aserengeta ne Puulo omuddu we ne baserengeta mu basajja abalina ebyokulwanyisa abaali mu lusiisira ku nkomerero yaalwo. N'Abamidiyaani n'Abamereki n'abaana bonna ab'ebuvanjuba baali bateekeddwateekeddwa mu kiwonvu ng'enziga okuba abangi, n'eŋŋamira zaabwe tezaabalikika, ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja okuba ennyingi. Awo Gidyoni bwe yatuuka, laba nga waliwo omusajja abuulira munne ekirooto ng'ayogera nti, laba naloota ekirooto, era laba omugaati ogwa sayiri ne gugwa ku lusiisira lwa Midiyaani, ne guyingira mu weema, ne gugikuba n'egwa, ne gugivuunika, eweema n'egalamira bugalamizi. Munne n'addamu n'ayogera nti, ekyo kitala kya Gidyoni mutabani wa Yowaasi omusajja wa Isirayiri, so si kirala mu mukono gw'oyo Katonda gw'agabudde Midiyaani n'eggye lyonna. Awo olwatuuka Gidyoni bwe yawulira ng'abuulira ekirooto n'okutegeeza kwakyo, n'asinza n'addayo mu lusiisira lwa Isirayiri n'ayogera nti, mugolokoke, kubanga Mukama agabudde mu mukono gwammwe eggye lya Midiyaani. N'ayawulamu abasajja bali 300,000 n'abafuula ebisinde 3, n'akwasa bonna amakondeere mu ngalo zaabwe n'ensuwa enkalu, ebitawuliro nga bwe biri mu nsuwa. N'abagamba nti, mulabire ku nze, nammwe mukole bwe mutyo, era laba bwe munaatuuka ku nkomerero y'olusiisira, awo nze nga bwe nnaakola, nammwe bwe munaakola bwe mutyo. Nze bwe nnaafuuwa ekkondeere, ne bonna abali nange, nammwe ne mulyoka mufuuwa amakondeere ku njuyi zonna ez'olusiisira lwonna, ne mwogera nti, Mukama eraba Gidyoni. Awo Gidyoni n'abasajja 100 abaali naye ne basituka ku nkomerero y'olusiisira, ekisisemuka enkya wakati nga kye kijje kitanule nga kye bajje basseewo abakuumi, ne bafuuwa amakondeere, ne baasa ensuwa ezaali mu ngalo zaabwe. Ebibiina ebisatu ne bafuuwa amakondeere,
ne baasa ensuwa nga bakutte ebitawuliro n'emikono gyabwe egya kkono n'amakondeere n'emikono gyabwe egya ddyo bafuuwe, ne boogerera waggulu nti, ekitala kya Mukama era ekya Gidyoni. ne bayimirira buli muntu mu kifo kye nga beetooloola olusiisira, eggye lyonna ne lidduka, ne boogerera waggulu, ne babaddusa. Ne bafuuwa amakondeere 300, Mukama n'alwanyisa buli muntu ekitala ky'okufumita munne era n'eggye lyonna. Eggye ne lidduka okutuuka ku Besusita ku kkubo ly'e Zezera, okutuuka ku nsalo ya Berumekoola ku mabbali ga Tabasi. Abasajja ba Isirayiri ne bakuŋŋaanyizibwa okuva ku Nafutaali ne mu Aseri ne mu Manase yonna, ne bagoberera Midiyaani. Midiyaani n'atuma ababaka okubunya ensi yonna ey'Efulayimu ey'ensozi nga boogera nti, mujje muserengete ku Midiyaani, mubasooka okwekwata amazzi okutuuka ku Besubala, ye Yoludaani. Awo abasajja bonna aba Efulayimu ne bakuŋŋaanyizibwa ne beekwata amazzi okutuuka ku Besubala, ye Yoludaani. Ne bakwata abalangira ba Midiyaani bombi, Olebu ne Zeebu, ne battira Olebu ku jjinja ly'Olebu, ne Zeebu ne bamutira ku ssogolero lya Zeebu. Ne bagoberera Midiyaani, ne baleetera Gibyoni emitwe gya Olebu ne Zeebu emitala wa Yoludaani.